Good afternoon. Thank you for coming out today for this press conference. Mwebale nnyo okujja. Era kweza Oluzungu n'Oluganda at the same time. I would like to thank the presence of everyone on board. D&A, Comedy Store, Victoria University, Sauti Plus, NRG Radio, Aquafina. Then I would like to thank Lydia Jasmine, Big Events, Baseball, for everyone who has said something famous, and another Joseph Famous. Yes, for every so I'd like to thank the presence of my wife. Thank you for coming out. Tatera kufuluma, I know social anxiety sometimes. Sorry, Rena Fuluma. Mama Zo, you mean something to me, and thank you. Thank you for standing up. Those words, I was supposed to hear some of those words like a month back. You get? But I'm so grateful you did such a good thing. So, we have a concert on the 14th of February. It's going to be Valentine's, yeah? So, ladies and gentlemen, tuli ku Sheraton olwo lunaku. It is Valentine's lunaku lw'abagalana. Era abagalana bonna mbango inayo omwagalwawo osobola okujja. N'abali single tetugenda baleka out because it is just Geosteady's concert at the end of the day. Celebrating life for someone does not necessarily mean nti tuleete buleesi bagalana oba bakitegeera. So buli omu asobola okujja, buli omu najja ne tucelebratinga life of Geosteady. Ne mujja ne tucelebratinga Valentine's, ne mujja ne tucelebratinga concert ya Geosteady. Ebbanga libadde panvu nga tetukola concert. I think our last concert was 2023. So this is our next 2026 February 14th. So buli fani wa Geosteady ali eyo, buli expectinga, buli ayagaliza Geosteady ogenda maaso, buli ayagaliza Blackman, buli ayagaliza music wa Uganda, aje tubeewo. Pepebuzi. Pepebuzi buli we twesanga tubeera mu kuseka. Oliyo talero. Webale kujja nsasire kuzibu. So Taxin Maxado. Kale. So lugenda kuba lunaku lwa njawulo. Buli luyimba tukoze live bulungi, tuli ne Michael Wuma. So njagala okwebaza nnyo omusajja gwe bayita Abitex Promotions okubeera nga mu bintu byonna bye yali ayagala okukola n'akyuzinga concert yange n'akyuzinga nze ng'omuntu. Kino kimpa essanyu era tumwebaliza ddala nze ne famire yange n'abampagira mwenna. Era nsaba buli omu ali eyo amwagaliza ekirungi kubanga ataddemu buli kimu kyasobola era ataddemu amaanyi mangi okulaba nga shene egenda mu maaso. Thank you so much. So ennaku z'omwezi nga 14 February tuli ku Sheraton Gardens, ladies and gentlemen, Geosteady live in concert. Tulina abayimbi bangi abatuwerekeddeko. So mujje tusanyukire wamu, okitegeera. Ekirala okuyingira $10,000, then table y'abantu 8 ya $3,000,000. So ladies and gentlemen, nja kusanyuka nnyo nga mwena muze, nja kusanyuka nnyo nga mumpagidde, nja kusanyuka nnyo nga munzizizaamu amaanyi, nja kusanyuka nnyo nga tucelebratingidde wamu Geosteady on the 14th of February, Valentine eno ku Sheraton Gardens. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much, Geosteady. Now I know you have a lot of questions. Tugenda kufuna your one-on-one session with the artist, Geosteady Blackman. Because when tandika okufuna kati tebigenda kuggwayo ebuzo